Nkwanirizako nnyo mulungi atulaba wonna wosinza okuba nga ate otulaba eno CBS FM UG YouTube channel yaffe eno mukwano gwange kwe tuteeka ensonga ez'enjawulo naddala wano mu chat zone amanya nze Sula Flexible buli wondabako omanya nti ndeese emboozi ekyasiza okuba nga ate zitraininga wano waffe mu entertainment industry ndine MK Musa ku kamera erigenda okuba nga tutambula naye mukwano gwange okulaba nga ate buli kimu kikutuukako bulungi nnyo ddala nze Sula Flexible kakati tugenda kwogera ku mboozi ezitambula mu mawulire embozi zitambula mawulire wakati w'omuyimbi Mubwana Patrick oyo nabeera Alien Skin kosa ne Pallaso Pius Mayanja the king of the east. So otukira olunaku olwaleero nga birungi si birungi olutalo terunaggwa era mbadde nzija nsanze abasirikale bangi nnyo mu machindi like bayitawo machindi awo kugundi kukyambuka mu kizungu ng'abamu batayaya butayaya n'abamu nga bali eri baasooseeyo mukwano gwange so bagenda mu maaso kubanga ate obukuumi babuteekerawo ddala ku kyalabiseeko okulaba nga ate abavubuka abakozi b'effujjo basobodde okuba nga ate oba oli awo basalako amaka ga mwana mulenzi Alien Skin basobodde okuba nga ate boonoona ebintu eby'enjawulo emmotoka ze kumpi 3 zonna basobodde okuba nga ate bazikubaakuba ne bazigyamu endabirwamu amataala ne bagatematema singa basanze omuntu mu kikomere essaawa eyo olaba bandisanze enkoko oba mbuzi bandigitemye bali abaana babadde bakambwe ennyo naye omulungi atulaba ayinza okwebuuza olutalo luno lwavudde ku ki jugati ne mabegakaawo olutalo lwa Alien Skin ne Pallaso simanyi wa gye lwava kuba ffe naye sirabangako Pallaso ng'abifinga Alien Skin infact ebyo ebintu by'okubifinga ono abifinga ono n'abifinga ono twali twabisiibula dda nga byakoma ku mulembe gw'abali ba BBC bwekulu Bobi Wine Chameleon naye byagenda ne biddaddamu kaawo myaka ng'ebiri egiyise twalabako Pallaso ng'akuba ekikonde Alien Skin twali wali erukuli ku Nam House awo Pallaso yali akolera lihasoze eza Love Fest kubanga yali alinayo ekivvulu mu weeks nga 2 maaso so awo twalaba akanyolagano nga Pallaso akubye Alien Skin ekikonde mu lubuto ndowooza nti biwedde twalaba okuba nnaku 2-3 nnya ng'omukulu ataddeyo concert nengamba okay kyaki ekikonde oba oliawo kyekyamwetudde okuba nga ateekayo concert ebyo netubira abantu nga okay bya bulijjo oli afunye sympathy naye n'akola ekikye ne kitambula naye towooza nti biwedde naye munnange olutalo lugenze lukula munda eyo mpolampola era twakirabyeko ku nkuuka ya Ssaabasajja eyabaddeyo nga 31 wali eri mu Lubiri Emmengo ne tulaba nga ate effujjo lyazzeemu nnyo okitegera effujjo lyazzeemu nnyo Pallaso tubadde tumumanyi ng'omuntu atatera kutambula n'abayaayeyaye tubadde tumumanyi naddala ffe abawangala naye eyo mu bukejje eyo mu makindi nawo waabeera nga tumanyi nti Pallaso ali peaceful kubanga tetumulabangako okuvayo yadde okuva mu America myaka kati ndoza giringa 9 in fact 10 giweze okuvayo yakomawo nga tulaba Pallaso ali peaceful Pallaso tumulabako n'abanyuba njaga Pallaso tumulabako nga nababukoola Pallaso tumulaba ngo omusajja oba oliawo akola ebintu bye nga tebiriko mbeera yonna yakuzoganya naye abaganda bagamba osobola okulaba omuntu awo n'omunyooma mukwano gwange naye nga tomanyi kiki kyasirikidde nga tomanyi kiki kyasirikidde so Pallaso naye yabadde n'eggaali ye Pallaso alina eggaali kati twakakasiza Pallaso alina eggaali okitegera ate Pallaso eggaali gye yazuukusizza yayali bali abedda singa obumanyi history y'eggaali wano mu Uganda yazuukusizza bali abedda aba Badman Gadget abayanga mulo bwe bayitanga ba Lipanda boys abo bawangalira nnyo kansanga gaba Salama Road Katwe Ndeeba gye bawangaliranga bali nga bazibu nnyo mu myaka gyedda ne Khalifa yayinanga babeeranga side z'ekabo waawo ne Khalifa nga gye babeera bali nga ate baali bazibu nnyo nga babba n'emmere ku kyoto so ebintu by'eggaali byava dda mukwano gwange so twali tulowooza nti ebyo byaggwa kubanga bino ebintu bya bifu naye mbadde kugambye nti ebintu bya bifu byadde twabyesonyiwa emyaka giyise okitegere nga kuba kati time yatuuka nga bifu tekyali beneficial mu Uganda nga tewo bifinga omuntu tukulaba ng'ekyonziira nga tetukulabawo naye kati abaana bazuukusizza eggaali ate bano abaana bakambwe nnyo tulaba nti nno waliwo bifu wakati wa Bebe Cool Chameleon Bobi Wine biri ebyeddeddawo ate bali beekubanga bintu ngeri ya kisajja kikulu bali beekubiranga mu music okitegera kati bano abaana ekibabonyabonya ba Alien Skin n'abalala nti bo basikidde ekintu kye batalinaako mirandira okitegera bo baliko eno street fight eno ey'abayaaye bano bakateero ba drug dealers ekyo ekintu kiri dangerous nnyo abantu balowooza nti bwe batyo balina okukuumamu gganga zaabwe n'eggaali singa olaba kugaliza Bobi Wine eggaali ezo tezaali bwe zityo
zile gali zaali civilized nnyo nga kitalo nga kiba kizibu nnyo n'okusanga ne bakuba omuntu mu bivvulu zile gali bayasajja beebiifinga ng'ebintu byabwe nga binyuma nga biwooma oli ng'akuba munne oluyimba kasepiki ono n'amukuba agenze ono n'amukuba kataala ono n'amukuba biki okitegera nga biifu eri beneficial ng'olaba nga biifu etambula naaba ennaku zino balina engeri gye beebiifingamu simanyi ono abbye akakoola kange simanyi ono yakoze biki kugamba biifu yaabwe eri awo yakiyita mu lujja naye mukwano gwange erabika ng'ate eri serious nnyo ate eri dangerous kati mbadde kugamba ku bibiina by'abakifeesi abo bali Panda Boys abo abeeyeekabowa waliwo abaalinga ennamasuba awo endejje kanaaba nga bangi nnyo ne kati bitwali twabyesonyiwa nga twabireka kakati byakomyewo byazuukuse ebiseera ebisinga bano abaana abakozi b'effujjo olumu babeerawo era ebbanga lyonna babeerawo ne balina okubeera nga balina sponsor kati kyemmalabye ku baana bano omanyi Pallaso bamuprovokinze nnyo ekimala twasookera mu nkuuka Pallaso ng'ali peaceful ng'ali okeeyo yazze kuyimbira Beene kubanga ye musiime wa Kabaka n'ayimba bulungi nnyo naye ng'omuvubuka ono alien skin ye ng'alinga alina ekigendererwa nti Pallaso tulina okuyingira omwaka nga kkubyemuko naye mukwano gwange twagenze okuyingira omwaka ebintu ate byatabuse butabusi naye abantu bafunye obuzibu kubanga ffe tulowooza nti kikomyawo mu nkuuka just kabadde ka simple beef muko ka provocative katono nnyo just kwesoomoozamuko katono nga tetumanyi nti ate kigenda kutabuka nnaku z'omwezi nga lumu bwe babadde saidi zeyo ebuloba awo wabaddewo ekivulo kya mukozi munnaffe mukwano gwaffe Crystal Panda byavuddeyo si birungi okusinziira ku vidiyo ezitambula ngeri gye mubadde muziraba nti Pallaso yabadde ku stage ng'ayimba ali ennaja n'akiika emmotoka ng'alinga amugamba nti newemba sikubidde ku stage olina okunninda mala okuyimba mbereka awo neewumbuze olyoke gwogende ekyo kyali kisoomooza ku muntu nga Pallaso bino ebiseera ebisinga omanyi abantu tebamanyi Pallaso yaani Pallaso yabeera wano n'ayimbako kenyimba awo webbaaka ndowooza mu 2023 n'amala obulamu n'agenda ebweru eyo ebintu byakolanga ebweru eyo nyinza obutabikugamba leero oba nkya n'ebimu tebyali birungi kubanga omuntu avudde Uganda agenze bweru eyo we batuka okumudipootinga ne bamukomyawo wano ne bamuggyako n'eriiso ku airport kitegeeza nti byabadde akola eri kubanga abantu abaali batambuddeko ne mugenda ebweru we bakudipootinga ne bakuggyako emmunye kitegeeza nti kigenda kutwalira emyaka 10 okuddamu eyo ensi okay kigenda kutwalira emyaka 10 okuddamu eyo ensi kyobulaba ne Bobi Wine kyamutwalidde in fact emyaka 10 okudda e Bungereza era ndowooza myezi giringa 6-7 kati emabega yakamala okubanga ati addamu okukola passport empya naye yali takkirizibwa kugenda Bungereza olwabiribiri ebyabaawo mu 2015 mubimanyi ababimanyi sagala kubiddamu so ne Pallaso kyekyamutuukako Pallaso bamukomyawo wano nga byakoze Boston eyo mu America byali bikambwe nnyo naye ng'abantu tebamanyi Pallaso yaani Pallaso olwo bamuprovokinga keera twali Makindi awo olutalo ne lusibuka twalina okuwulira enduulu zitabuse mu kibira eyo mu Neverland tyani alwana nti Pallaso abakubye Pallaso yene bamukuba wano ekiti by the way bamukuba ekira bakwanti ye Pallaso ali obwongo bwe ayiyiza kumu era yaddukirawo mu studio ng'olutalo lwali lwakaggwa n'alikodinga oluyimba baluyita I'm very sorry na era nga nnyonnyola nti waliwo yamukuba naye vidiyo ne bagikwata ne bagikweka tebagiwa bamawulire era n'abinnyonnyolako mu vidiyo nange nakubibwa wadde vidiyo teyateebwa I'm very sorry nga yeetondera be yakuba oba be yalwana nabo mu ttiimu no siriipu eyo gye baali n'abannaffe aba Good Life mu Neverland eyo mu kizungu so Pallaso ebyo yali yabiwummula ebintu by'okulwanalwana kubanze mbagamba nti abantu bonna balina okukitegeera nti Pallaso ali violent naye ng'olina okuba nga omuprovokinze nnyo kuba nekuba kwogera Pallaso waba ayogera tabogola si wabbogo Pallaso ayogera mpola ebintu emukwata mpola n'omukwano gwange obusungu gye buva akola ekintu biyinza obutaba birungi nnyo ojjukira mu mwaka gwa 2019 abazulu baali bamutidde South Africa eyo eGauteng eyo okitegeera yagenda oba yali agenze ku performinga but South Africa waliyo obuzibu bwayo waliyo bino ebintu byabwe bya xenophobia ebyo ebyokwawula yawula mu mawanga simanyi mutemulina kujja eno biki xenophobia ya South Africa eyo so byali byakaggwa Pallaso n'agenda South Africa okuyimba mujjukira ebyaliyo n'alajana wowe amasanyaze bagajjeeko bano bankuba simanyi n'eripe ku kikondo ky'emmotoka emmotoka n'esimbula n'esigaza omukonda ebyo byonna byali kwali kulwana
okitegeera kwali kulwana kati alien skin ekizibu kyalina oba ekizibu kyagenda okusanga oyo omuvubuka era bagenda okulaba vidiyo eno mu warning nti alien skin alina obuzibu bumu ayagala okusikira biifu gy'atalinaako mirandira ayagala okusikira kyetwandiise ganga gy'atalinaako mirandira njagala okubagamba nti alien skin talina ganga abalina bali bankoola yesobanye nti Pallaso we yabalumbye bonna badduse ne beewanika ku mirabba we bati nga tebalina kyakuzzaako Pallaso ye yabalumbye najja paka mu maka gaabwe byonna bye yakoze mbivumirira kubanga byabadde that was extra kyabadde kisusse nnyo obusungu bwabadde bungi ennyumba baagikubyekubye nkitegeddeko nti ennyumba eyo ya mwami Daniel Kyeyune Kazibwe abandi bwe tumanyi ngalagadi naye embu yandigibafulumya kyentegeddeko naye byonna byonna ndowooza bajja kumala batuuke ku nzikiriziganya bateerere buli kimu kiteerere so bino ebintu bya biifu bannange bannayuganda balina okukitegeera nti Uganda awo musically yavaawo okitegeera musically yavaawo lwaki bannayuganda essaawa zino bonna balaalinze behind Pallaso balabanga alien skin kibubuka ekyo kibadde kisusse gambe zimagale nti mu Uganda wano tubali twaludde okufuna omuntu alinga alien skin si mu bikolwa bye ne just abantu okumwagala obwagazi yino twali wano mu covid nga tubonaabona nga tufuna akawunga tufuna ebijanjaalo n'ebirala ng'abayimbi nga alien skin nga tebaliwo so ya to the living god tebaliwo alien skin yazze wano 2021 nga covid aweddewo okitegeera so bwe tuba tubalabalamu ndowooza tannaba nakuweza myaka 5 mu industry eno naye ebiseera ebisinga bano abantu abaludde mu industry balina engeri gyebabeera baatobamu Bobi Wine abebekulu kamiliyoni baatobera industry eno kyenyinza okugamba mukwano gwange so kyekugamba nti alien abadde afunye omukisa ogutafunibwa buli omu nti azze mu kabanga akatono n'akuba n'asinga abaddewo emyaka 3 kati aganye okuutilizinga chance eyo gikozesa mu mateeka amatuufu okitegeera mukwano gwange aganye okukozesa chance eyo mu mateeka amatuufu now kyekirina okukolebwa mu kadde kano abantu bonna bannayuganda bonna bagusalidde alien skin newogenda mu mpapula z'amawulire newolaba bulletins eza TV amawulire buli omu agamba nti alien skin eyasosonkoleza Pallaso kigambibwa nti bavudde ku forest park eyo bano abasajja babadde bakaayi Pallaso we bamulemereddwa ne bagenda mu bukejje ne balema ebintu bya Pallaso ne bakubiramu n'emmotoka ye ya Benz tebakomye ku ekyo ne basala paka mu Neverland ewa Wizo Juka Wizo ali mu America yagenda kujjanjaba Dr. Jose Chameleone kati mukikyala we yabaddeyo Sandra Teta ne bakuba amadirisa nga banoonya ani bayinza okumalirako ekiyuyi okitegeera so Pallaso byonna bwe yali kuŋŋaanyiza nagamba bano abasajja mbakolere ki babadde banzitidde ebuloba bazze bakuba emmotoka yange studio yange bagyonoonye bagenze wa muto wange wa mukulu wange ne bayonoona buli kimu bakubye amadirisa ge kati mbakolere ki n'akubira abaana balipanda abo nze nkubulidde histori y'eggaali wano mu Uganda balipanda baali bazibu yanga mulo ye badman gadget yalinga abakulembera webaka noza 15 years ago time yatuuka kubera bali tebamanyi ggaali time yatuukako ng'oyo omusajja yanga mulo ng'alinga alien skin w'ebiseera bino nga tolina osobola musibira bali abaana baali bakambwe nnyo nga babba n'enva ku kyoto nga bakambwe okitegeera ne kati batandise okuba nga ate babazuukusa bakomawo ne poliisi tulina okugirenyamu ekintu kimu ti bino ebintu byapeninga ng'ebiraba bino ebintu bibeerawo ng'ebiraba ate ng'erina obusobozi bwonna obusitopinga abavubuka bano singa tuneeyongerayo n'eno embeera nga bwe tuli tugenda kulaba nga abantu beerumbye abantu nga beetemye ebiso abantu nga battiŋŋanye mu bintu ebyekisiru tuze tufiirwa abantu wano bangi mu bintu ebyo ebiwebiti ebyo twafiire wano AK47 bamunyigira mu kiyigo wano ku bbaala yali awo kansanga yali ya Jeff Kiwa nga bagita Dijavo 10 years ago ba 13 years twali kansanga awo ngebbala bagita Dijavo bwe bamunyiganyigaawo poliisi nevayo nekola statement nti bannange kakati wali omuvubuka muyita mu mbeere twamusanzeko siteeni z'omusaayi alabika yeyasse ekke ne paka n'olunaku olwaleero ebyo byabuliraawo okitegeera byabuliraawo kati tetwagala bintu ebyo kubeerawo tusaba alien skin takola litali like tazza muliro bino ebintu abireke kuba olwedde omusajja yamugjeeko weeni siringa wagira violence mukadde kano naye bino ebintu kati Pallaso wabanga yalumbye amaka ga alien skin nakola ebyo byonna bye yakoze nga alien skin nawe oli mu kweteekateeka nawe oleeta olulumba sinzigwe wa Pallaso awo nno kitegeeza tugenda kuba nga tuyingidde mu nsi enzibu
jula tugenda mu mbeera nzibu nnyo tugenda mu kaseera ka campaign abayimbi bafuuse abayimbi buli kintu kiri disorganized kati mu mbeera bweto tusaba bannange poliisi esitukiremu ekondeminga ekintu kino kubanga wotakikwatira wano mu stage eno singa tobaako bantu bamu bokwata ne bakwasa emikono y'ekyuma kitegeeza nti time egenda kutuuka ng'abantu balowooza nti babadde just bano bayayayo bali bankoola ng'abantu bakoze ekintu ekigenda okusasamaza eggwanga kuba kati omuntu alya misikini n'ojja bakuyambe n'okuyamba gwe mulundi kyekana gwe mulundi gwe ogusoose okuyimbako mu nkuuka simanyi oba gwakubiri oba gwe gusoose bakuyambi nfa kigweka gwe gusoose kubanga eri enkuuka ya 222 simanyi oba wagiyimbako but I stand to be collected waba yagiyimbako eya 223 naye wali weereeze nga weetegese wali wansi kasaawe kaki kalufula ku Buteesa Tuloyo Gundi Stadium then bakuyambe 224 oyimbye ku nkuuka oyimbidde ku Ssaabasajja abantu bangi wano ffe tulabye abantu bangi nga baaziira n'okuyimbako obuyimbi ku nkuuka ne gwe bakuwadde omukisa bakuwadde obudde oyimbye ate akaddeko okafudde kyakuzannyisa so omulungi atulaba ebikolwa bino bisobola okutangibwa mu kadde kano mu stage eno esooka naye tulina okukitegeera nti ebibinja by'abayimbi oba by'abakozi b'effujjo bano ebiseera ebisinga babaako abantu ababali emabega era olabanga ng'ekintu kyapeninze kibaddewo abakuuma eddembe ne basirika omanya nti era waliwo abantu abateekamu omuliro kino kipikibwe kubanga ali emisikini twamulaba ng'agenze wano ekavule misana tukusaawa mukaaga ogw'emisana agenze wano makerere kavule agenze n'abayayi bavubuka be bawandise ku kitebe kya NUP simanyi fango ni platform biki that was provocative kyali kya busiru nnyo okitegeera oba gonna kusoomooza ne tulaba twali ku share Jostede dining with the Jostede simanyi Black Abadia era mikono gyali emisikini musitudde MC Kati simumujje ku stage musitudde mumukubye eri wabbali tusirika waliwo omuwala Evelyn Mike bamukuba oluyi waliwo simanyi n'omulala oba bamukuba mpitambi oba bamukuba ki byonna byonna tuzze tubikuŋŋaanya fayiro ku fayiro mulundi abasawo ensambya mubakubye obye essimu ya $1.3 n'emitwalo 4 byonna tujja tugattagatta fayiro kati bannayuganda nabo batuuse ne bakoowa ne bagamba era kivula kati buli muntu agamba Pallaso weebale nnyo era ndese waliwo omwami bamuyita Mike aguze embuzi agitwalira Pallaso wali mu bukejje kumwebaza ku kye yakoze siwagira violence naye nkulaga abantu ki kye balowooza nti byonna babigasegaseemu basoose ne bagattagatta Pallaso yali akoze eki nga mu myaka 10 egiyise Pallaso talina musango ku poliisi wadde okubba ekkalaamu nibaga okay kale ekyo kiri awo tugende wali emisikini nga fayiro zokka zaalina n'abamu batya butya okolaki okuwaaba kale byonna wobigattamu tugenda kufuna akaseera akazibu singa poliisi n'abakuumaddembe tebavaayo nkiddamu ne bakondeminga ebikolwa bino ne bakwata ku bavubuka abo kubanga kati banaye wano we tugenda time egera tuuka tulangire state of emergency nga tuli mu ggwanga nga mbeera yakazigizigi kubanga abo abaana nze nabalabye abaana nga balina ensuulu empya balina amajambiya gatemagana bati wano Segirinya ne Muhammad Segoli ano wa Makinde West Alan Sewanyana ne Segirinya babakwata wano babavuna n'emisango gy'okutema abantu ebijambiya poliisi etandikire okukwata bana abavubuka betwalabye mu kamera nga bakutta amajambiya bagajje wakireke badde nga batema abantu ekyotere eyo ne Masaka okitegeera kati ebintu bingi nnyo birina okukolebwa naye ebiseera ebisinga byonna tubyogera tumaliriza tusaba poliisi egolole tumba abasajja bano bannange ffe tulabye abantu bangi tulabyeko entalo z'abayimbi twalabako ndoza ali 26 simanyi babasinga mwaliwo oba abamu mwali mukyali mu ssomero waliwo omuvubuka ali violent nnyo nga bamuyita Jingo Show oyo yayagalako okufumita Bobi Wine ekiso ku lw'obusaabalawo ku Luwombo naye yamulanga ki mbu Jingo Show yagenda mu studio n'ayimba akayimba akeefaananyiriza ekikomando nga ne Bobi Wine afulumizza ekikomando mukati ye yakompe yalinga nalaba ng'oli alinga sse mu folder ya Jingo ng'aliwaga nti Bobi Wine yagenda mu folder ya Jingo Show munabbamu oluyimba omusajja naleka okuddira okukolera violence awo nga Bobi Wine wonna wamusanga ayagala kumukuba bukubi ayagala kumufumita bufumisi so kati ebintu byonna tubirabyeko maliza ngamba ekintu kimu nti abayimbi byemukola byonna olwaleero BBC Bobi Wine Chameleon babikola emyaka aga
emabega atabiyigiramu tagenda kuyiga byonna bemyowoozaako okukola oba kubba ssimu oba kukuba bamawulire oba kwefumita biso oba kwetema biso oba kuba motoka oba kwewemula oba kwevuma oba kukola biifu za nnyimba oba kweteega byonna Bebekulu Bobi Wine baabikola ne Wedi and Wizo baabikola emyaka 15 20 n'okusoba kati tewaliyo nnyo kipya kye mugenda kukola nga tekyakolebwako nga tekyakolebwako esinga nnyo okutuluma n'okuluma Alien Skin nti ye waba atankuula entalo zino abaazitankudde ku Bobi Wine n'ate abamuddamu balala era twebaza nnyo bannange twebaza nnyo ndi wakati mu kulumba abaana bano abafangoni Pallaso yalabikidde mu vidiyo eyo kamera ne zimukwata nga Pallaso ye yeerumbidde singa Pallaso teyabaddeko n'asindika abavubuka abo abaali panda ne bakola effujjo mu maka ga Alien Skin bwe batyo singa stori zakyuse dda era singa olaba empapula z'amawulire TV ez'enjawulo nga zigamba abahuligani ba NUP balumbye Alien Skin nga balireetinga ku kiri nti yagenda ku kitebe kyabwe nawandikako ekigambo Fangoni Unity Platform ne kati bitubyebaza nti Pallaso yeerumbidde head to head yeerumbidde kati buli muntu yenna ayagala okuvunaana omusango gwonna guvunaani Pallaso ye yakulaze nze ndumba misana tukunga ensi eraba kati Alien Skin toddamu n'omulundi n'ogumu kutugamba nti gwe anirule simanyi mukuba engatto temuyina ngatto ze mukuba niigiina temuyina ngatto ze mukuba niigiina mulekera okumalira abantu ebiseera mulekera okumanyira abantu utayinza kujja omuntu yavudde Masaka yavudde Laka yavudde Gomba yavudde Luweero azze mu nkuuka kulaba ku Ssaabasajja okitegeera kulaba ku bantu enkuuka yabaddemu abalidde kumpi 50 gwetani okubagamba kakati bannange muwanike bendera wotawanika bendera kino kiyamba ggwe immediately abavubuka abo ne bakka wansi ne batandika okukuba abantu olwokuba towanise emikono olwokuba towagira Fangoni ne bakka wansi ne batandika okukuba abantu wiri muvubuka gwe Mukama akusaasire nenga anyway byebyo byokumenyedde webitwe byabadde mu nkuuka masavu ya Ssaabasajja Kabaka Emmengo byonna n'ebyabaddewo ku show ya Crystal Panda bujuukaawo tusaba nnyo era abafunye obukosefu Mukama abasaasire naye tusuubira nno tebijja kuddamu ndowooza kati twategedde abantu amu tetulina kubasembeza mu bantu ate abazadde nammwe mutegeere oba n'abantu mulina okukitegeera nti amenya ge mutuuma abantu oba amenya ge mweyita galiko ebikolimo era buli muntu yenna alina erinnya nga nickname sokoddeyo otule ne famire yo otegeere erinnya lino litegeezaaki kuba kati abantu abamu singa twategeera amannya gaabwe twandibadde tetubasembeza mu bantu twandibadde tetuli balinaanya bantu singa twamanya nti ekimenke kirina kubeera eyo kirina kweyisa bwe kityo tetwandikuyambe kuleeta maaso ga Beene kumuyimbira oba kuyimbira abantu be abazze mu nkuuka singa twakitegeera nti lizard kitegeeza nswaswa Pallaso lizard kitegeeza nswaswa tetwandibaleesenga mu bantu mwandibadde mubeereyo mu mazzi mu ttosi gye mwandimukoledde emivuyo gyammwe wakati gano amanya ge gababonyabonya temumanyi miningi z'amanya ge mweyita tubakugamba nti oli lususu lwa Kimenke ono ye Pallaso lizard simanyi okitegeera that is guys twebeereremu guno omwaka gwa 2025 tetwagala bintu bya violence kuddamu kubeerawo twagala ensi tutambule bulungi nnyo twagala abavubuka twenyumirize mu nsi yaffe kubanga guno omulembe gwaffe Beene yagukwasa ffe bavubuka nebitandika ogutandika ogwonoona nga tukuba bannaffe nga tutyoboola bannaffe ekintu ekyo tekigenda kukolera wano ku CBS FM YouTube channel yaffe eno tuvumirirwa ebikolwa ebyakoleddwa mu Lwana Patrick abantu bangi naye bagamba era yakoze bubi nnyo okulumba simanyi era waka wa Alien Skin waliwo omwana Bobi wa myezi 3 era waliwo ne mukyala we ne mama we yabadde azze kulya Krisimansi tiyabawadde kitiibwa Pallaso yeyisa bubi mukwano Alien Skin emisana sawa mukaga yali alumba ekitebe kya NUP yali tamanyi nti wali bakolerawo emirimu emitongole egy'ekibiina yali takimanyi oba abavubuka ba Alien Skin we balumbye studio ya Pallaso wali eri mu bukeje ne bagikuba kuba ne mmoloka ne bagikuba yali tamanyi nti office za muntu oba we balumbye ennyumba ya Wizo wali mu kizungu mu Neverland bali tamanyi nti agumaka gali out of bounds maka ga muntu si maka ga Pallaso
So wenda myogera bino byonna tulimanyi muri bawagizi bali enskin naye kivubuka ekyo mutandika okubanga mubeeramuko ku sense omuntu wakola ekibi kivumirire oyo mwana buli omunamukuma teera oyo anirule tagambwako atya yabaddewo nga Pallaso amulumba yanditulaze obwa anirule bwe buli luddawa yanditwaze yandiyimiriddewo nagamba kale musajja jangu twefuge yandibaddewo naye yabadde ku mulabba waggulu ati ng'alengeje kamera zamukutte ng'akkirira ava eri mu kasolya Pallaso yamunenyeza ennyumba yodda yonayona nga yeekwese mu kibiriiti talabikako kale ogugambo anirule oyo jasi bakozi ba fujjo bali bankoola bagala jasi kuleeta fujjo na kuvumaganya ggwanga kuvumaganya Uganda na Buganda ne bannayuganda tubasaba ekintu kimu abantu ng'abo ababuzaabuza okubajja ku miramwa temubawa budde temubawa kintu kyonna they don't deserve anything balina kubeera awo nga we bali. So anyway nga maliriza nkwebazaako nnyo mukwano gwange yeekumidde ku CBS FM UG YouTube channel yaffe eno olumu bitabuka mukko tulabika nga babeera bakozesezza obusungu naye naffe obulumi tubeera na bungi nnyo kubanga nze nga nina ssenga wange oba jjajja wange oba baba wange nga namuwezezza omutwalo gumu oba emitwalo ebiri n'ava gye yavudde n'ajja alabe ku bayimbi ab'enjawulo mu nkuuka ya Ssaabasajja Kabaka omwaka 2024 naye nga mukadde kano ali mu ddwaliro ekiruddu ali mu ddwaliro ekawempe mu ddwaliro yonna ali mu ddwaliro ekitovu oba emukono ng'ajjanjabwa naye ng'obuvune obwo yabufunye jasi ku bavubuka abakozi b'effujjo abamukubye ekikonde abamukubye ensambagere naye nga yazze kusanyuka kulaba bayimbi be abadde bayimbira Ssaabasajja mu nkuuka. So tetujja kukoowa kukonda eminga bikolwa ebyo na kumanya abantu abo kubawa level wayi basaanidde kubeera. Nkwebaza nnyo oba nnyo okutwekuumirako MK Musa gwe ntambudde naye akawulezi k'olunaku olwaleero bwe tukwasaganye munnange kulaba ng'ate emboozi zino zikutuukako wano mu chat zone. Kuwagaliza olunaku olulungi awangaala ennyo nannyini nsi Ssaabasajja Kabaka Ronald Kimera Mwenda Mutebi owokubiri.